Obwakabaka bwa Buganda olwaleero budduukiridde abavubuka abakwatibwa gavumenti bweyalemesa Ssaabasajja okulambula essaza lye ery'e Abavubuka abasoba mu 20 be bakwatibwa ne baggalirwa okumala ebbanga lya myaka 2 wabula oluvannyuma kkooti ne bejjereza ng'oludda oluwaabi lubuliddwa obujulizi. Olwaleero Obwakabaka bubawadde entandikwa oluvannyuma lw'okumala emyaka nga tebalina kye bakola. Abavubuka baweereddwa ensimbi ezizze zikuŋŋaanyizibwa okuva mu bantu ab'enjawulo ne bannayuganda abali ebweru w'eggwanga. Okubeebaza mmwe mwenna n'ab'eŋŋanda zammwe kuba baali balumirwa wamu nammwe obudde bwonna nga bajja wano okulaba ki ekisoboka okukolebwa muteebwe. Wano Obwakabaka businzidde ne butegeeza nga bwe bagenda okuwaabira gavumenti eyawakati olw'okusiba abantu abatalina musango ate ne tabaliyirira. Wongera okubagunya nti no tetunaba kuvaako ku mulamwa oba kuseeseetuka kwe twali twogedde tujja kubayambako okulaba nti ensonga zino tuzongerayo mu kkooti z'amateeka. Abavubuka bano bagamba nti emyaka gye bamala mu kkomera kyabaviirako okufiirwa ebintu byabwe wamu n'okulwala endwadde ze batategeera. Bye nafiirwa bingi kubanga ekisookera ddala oluwanyi lwange lwasimbulwa ku kibanja gye mbeera. Olusalosalo lwange teruli we lwali ate abaabitwala babiremedde. Nafiirwa emmotoka 3, nafiirwa loole yaliko emizindaalo. Zagala okudde waka kituufu bakyala nabasinganawo naye nga si be bakyala. Bano baweereddwa ensimbi eziwera okwetandikirawo emirimu basobole okweyimirizaawo wamu n'amaka gaabwe. Harriet Namukasa, Winnie Nakachwa, WBS TV, Kampala.